oyo chairman akati negeramu naye luli ng'emikono gyuli anti girimu amaanyi naye technically si wakigu akati odds ezisimbye wagambye nti ekigwo bakwata muno mbirizi namugeza sanja mbirizi ensula ye y'engalo si nkwafu asula bubi engalo era wetereze bonaba mukama akusudde kalulu notaba mu tiimu yange bwana Sakka odds ezisinga ziri wansi kati tugeze ngenda kumegana naawe nze bantaddeko siringi nga 10 woliko emitwalo ndowooza nga 10 mu bya odds so abategeka odds zino tembayita basiru topapa nosa kumolisa emitwalo n'emirimu gyekola nga nze zekka ekyokwanjula okwo ndi mwogezi nsomeko ndi mwogezi w'emikolo gyonna ng'ogyeko omulimu gumu gwe sikola okwalula abaana n'abalongo nyaffe ekereziya tanzikiriza lwaki takukkiriza gwe si mukolo omukolo ogwo guba gukontana n'enzikiriza yange ey'ekikatoliki gutya ate gye nsooka okusoosowazamu byonna gutya akati tulina ekirayiro kye tukola buli budde olumu buli misa olumu ne bw'obeera ewaka bwe batubuuliza Morris Kaweesa Jordanis okkiriza weegaana ebikolwa bya sitaani byonna n'oddamu mu ddoboozi ekkambwe nti ye mbyegaana weegaana emikolo egy'abalongo okwalula abaana abalongo n'ogamba ye mbyegaana weegaana ebintu byonna ebyakalogo kalenzi nti ye mbyegaana weegaana ebikolwa ebyekyenzi byonna nti ngezaako okulaga ekitegeeza okwalula abalongo omukolo gwa kalogo kalenzi kakati ffe ng'abakristu bwe tuba twalula abaana oba abalongo kye tuyita baptism okubatiza bw'ozaala omwana omutwala mu bakabona ba Katonda bafaada n'abatizibwa erinnya nti ono ye Peetero libbuddwa mu Peetero omutume era lyerinnya erikuweereddwa anaabeeranga omuwolerezaawo kakati kereziya bwekyo bwe tusomesa ate nga nkifuniddemu emirembe okuba we nabaawo so kakati si kuba kyabali naye mu nzikiriza yange ekyo sikikola tekiyita kakati emikolo gyonna ogw'okuziika olumbe mbaga azaalibwa ebyobufuzi gyonna egirimu n'okulungamya abaana b'amasomero kuba batuyita nnyo ne tumotivatinga amasomero ga secondaries ne primaries ne universities so ebyo byonna bikola ate nga sibikola bukozi nti onoonya n'okubiroba nti bakubire gwe oba bagamba abeera nnyo mu Jose ja Barcelona mbikolera ku simu eri 0756 74 58 18 singa eyo tebaako nina eya mobile telecom network MTN 0782 28 40 88 nsabo zibadiremu yombi eri 0756 74 58 18 lwaki eyo ndisoma nti yebeere yeriko emikutu gimuyungira wala gyonna WhatsApp Facebook TikTok yeeyo so nyongera okuyita ku mukutu guno gagadde nga neebaza abantu abatuwa emirimu era nga nkowola n'abantu abatanascribinga nga ogudde bugwi ku interview eno n'ogiraba neekunyumira n'endala z'olabako omukutu guno gwaffe ddala gwa munju gwa muganda wange ono yeewaayo batuusaako amawulire nsaba mumuwagire nnyo omukutu gwe guno gubeere nga gubungero batuusaako amawulire gano nkola n'emirimu emirala ntunda eggaali maanyi ga kifuba Hero Road Master Phonics mchezo waziraba zimanyi wanguza nako
bwanguza na kagari netunda chenja ezajia ez'omuliro ezaki masannyalaze biki netunda obw'abaana okuva ku mwana omwaka ogumu paka ku mukadde omulema atambulira mu kagaali ebyo byonna mbitunda asangibwa ku dduuka abaliyita Energy Center A06 basement floor yagadde akagaali wakusanga ne spare singa mbeere ebyuma bya gym simanyi ogezi oluyiika biki body exercising machine nina ntunda n'ebyuma bya gym singa mbeere nga ina jesenda simanyi weeri nga nina enamba yo ey'essimu nsobola okukubira akasimu nenkuwa ebifaananyi nosaba ebifaananyi n'olonda kana akagali kenjagadde nga ndi Masaka osobola okantuusaako nkikola nnyo era kyekintu kyetusingidde ddala okukola mu mulembe guno ow'ebugiri ow'epakwaki ow'eyeyi bonna tubaweereza buweereza so kati nga tuzzeeyo eri ku mizannyo gyaffe ku muzannyo gwaffe Inter-Aromatic Games zaddi Inter-Aromatic Games zigenda kuba ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwa Septemba guyita ogw'omwenda ye Sunday eno Sunday eno ku kifo kyetugenda omukulu ono kyagenda okgenda ng'ayongera obbakakasa very soon post egenda kufuluma tetugenda kusasuza muntu yenna kujja giyingira bigenda okukolebwa bingi mbalengenda okubuuza kubanga bwe tubeera ku mizannyo egimu wabeerawo abawagizi ba Aromatic abawagizi abazze okulaba omuwagizi ng'ali eyo muwagizi wa Conrad Peter muwagizi wa Sir Ahmed Ribowa muwagizi wa Nampijja muwagizi wa Morris waddembe ku lunaku olwo okujja katugeze nga Conrad okwataganye nange mu kigwo omuwagizi wo waddembe okujja n'awagira ggwe awakiranze era abawagizi mbakubiriza tekirimu sitaani yenna wadde kujja nansawo yonzibiza okuwagira oyo gw'owuliriramu emirembe basobola okumeggana n'ono nengenda mulindi ggule ennume y'ekigwo nenkoona nenywa kuba bwe bakibala ekigwo nenkoona ne basigulayo musigule n'oŋŋamba nti ndabye abakuba ekigwo naye sikulabanga n'onfuuwa akakadde abawagizi ba Aromatic Center baziine so omuwagizi wa ddembe okujja n'awagira omuntu yenna gw'ayagala n'okwata vidiyo ze nga bw'ayagala eggwanga lyonna abawagizi ndowooza muwulidde ogwo omukisa bulijjo mbadde mbuyayaanira era nga nammwe mbadde mumbuuza mu comment section titukkirizibwa okujja ku games za Aromatic kakati muli part of us yinza n'obbawo ekintu ekyokusibako rankings ne odds byatandise okufuluma omusajja gwe basinga okutya mu kigwo mu Aromatic bamuyita Sakamiti Sempigi oyo chairman kakati neegeramu naye luli ng'emikono giwulira nti girimu amaanyi naye technically si wa kigwo kakati odds ezisinga wagambye nti ekigwo bakwata muno mbiriizi namugezesa mbiriizi ensula ye ey'engalo si nkwafu asula bubi engalo era weetereze bonaaba mukama akusudde kalulu n'otaba mu ttiimu yange bwana Sakka odds ezisinga eziri wansi kati tugeze ngenda kumegana naawe nze bantaddeko siringi nga 10 bw'oliko emitwalo ndowooza nga 10 mu bya odds so abategeka odds zino tembayita basiru topapa nosa kumolisa emitwalo gyo 10 bw'owangula akakadde 10 gise kunza ofune 10 mu 10 siri alwali kuba sente si za kusuula bali wano abakusuwa daliru nti sente ze zigenda kudda gadaleka akakadde awangule olukumi wadde aba akakasa naye zirujja kuba zisudde kakati mu misinde mulimu omusajja bamuyita mukunja oyo ow'omulevu mukunja George gino egy'ebyalo ntwatwa omanyi gyamutwala nnyo ku levo ennene kakati egyo egy'ebyalo abasinga ndaba gwe bataddeko ennyo essira ogirya mu mizannyo gino emingi gino emisinde egy'okwetooloola ebyalo ntwatwa naye tunaamulaba ku olwo weetuli nze kuba buli muzannyo ngenda gubaamu omuzannyo omulala gw'oba totomeza muntu gwetantala bw'ototoberezaako muntu kye 10 nze 10 kyanyamba nga ne mu P5 okuntwala Sri Lanka era pasipoti yange yasooka ogenda mu visa yali ya Sri Lanka nga tukiikirira Masaka ekikumi walagawa Sri Lanka nze
passport esoka bagikona mungolaka Sri Lanka misinde gya masomero primary level misinde government yasalawo atwali ku intermediate gundi age nga banoonya abaana basinga okudduka mu Buganda region nimba wuta buva nze nadduka 10 okuva ku goolo paka ku goolo nentuuka ne bansiimuula nga nzirira atuuka butuusi sibya bintu bino tubinyumya abatulaba ebigambo byemuwulira mu pulogulaamu eno si bya channel eno bya mukulu ono Ssekinomo bya smart okulabula abantu obutasiba ssente zaabwe kakulake olunaku olwo mukyobaawo okukula okutuuka awo wali olabyeko omuntu n'agoba embwa ne bagamba nti yagobye embwa n'agituuyanya entumbwe obukyanga obaawo embwa netandika okutonya entuuyo ku ntumbwe entumbwe y'embwa etuuyana twali Masaka Bukalasa nengoba embwa yali eridde enkoko yange nenjijja ewaka Bukalasa ne tuyita Muviira ne tuyita Bwanda ne tugwa Lukaya nero gituukako ng'eweekera omutima gugula givaamu ng'etuuyanya entumbwe so kakati abantu tukwekabukako entumbwe eriko obwoya wagira wotya ng'etuuyanya nga wonna watonya butonya ne bagamba ogitobeza entumbwe ng'eweekera we so mulaba abantu nkubuulidde olunaku olwo tosiba ssente zo ku 10 nga ngenda kibaamu olunaku olwo ekizibu kyo ezo ziraga omulabbe oba nimba anyumirwa bunyumira ng'onyumirwa tefakisi wuliriza omulabi ategeera ekintu kyemugamba baleme kutta ssente zisiba omanye embwa ssente gwemmagwe londako wonoosiba ssente zo londako tantanansi namuwulidde ki gy'olowooza gyagenda okubanga eggulo yayogedde agagambo twabadde ne meeting awo ey'executive ku office nenomuwulira nanatidde ensi ng'alina baakanga nze mva mu lulyo lw'abamegganyi jjajjange simanya Ssemitego be baazanyanga ekigo kya Buganda awo Mugomba bwe kuba ekigo bakusubulayo busiguzi natulise n'enseka abe bw'oyinza okunyiga akatibba kano omusengalo mu katibba akatibba kagumba kali muno waba oba omukutte mu katibba muno ye asaba nti bantu munte wano wali akatibba kwa akatibba kano n'akagwira ye bayinza no disi so abe sabirira mbere mu tiimu yo abe gwomuteeka ku mizannyo gy'olaba gy'anaasobola abe ye walize bino bikutambuza ku kijiiko kuba n'abawala ebyo babisobola yesse nnyo ku abe ne Roja sijja kuwa muntu omu yekkamu abe ne Roja Kipiriga Abubeeka Muyindi Sumaani Muyindi mbadde nzija Muyindi bagamba mbu adduka muddusi awakosobola okuddukamu n'abaana baabwe naye bino birimu nti baasa tugirabako edduka ly'abaana bino birimu ebbaasa nga tulina okuzza abaana ku masomero kati nze buli kimu kyonna fiizi z'abaana zonna nzibalidde mu mizannyo gino nti mbala bwe ndi ebbaasa y'okudduka 10 emiwanvu sijja girya nendi ebbaasa y'okujjuza eccupa nendi ebbaasa y'ekigwo nendya best player nga genda gizanya weka egyo emizannyo genda gizanya weka n'abantu ate nandigiridde ku baana n'abantu naye kati lwaki gyonna ogiwa nti ogenda gisobola ogenda giwangu okusinziira obukozi bwange n'ebyafaayo byange bwe mbirifaalinga kuba ngenda okuzanya nabo ndaba nga ndina bikojogo wano tetuli ku byafaayo tugenda kuzanya omuzannyo gwe wenna ali awo jangu olabe buli wajja ebyafaayo muzannyo nafuwa tetwesiba nnyo ku byafaayo kuba byafaayo byotugamba tetwaliyo wama jangu ku lunaku lwa Sande ku kisaawe kikengenda okutegeeza gwe n'omuwagizi ali around Kampala ne bwoba oli mbalala ng'owulira ku lunaku olwali agadde okujonyumiraolabe basitaawo wonna wooli bwerinnya oba olinnya ebbaasi oba olinnya ojja kusasula bwereere jangu onyumirwemu naffe selfie ozeeku buli kimu ku lunaku olwo tujja kuba tuli wammwe kakati obadde ombuuza abasajja bo bali bokamba closingira omulabi abalabe Muyindi Kipiriga Abubeeka Abe Bulondo Rogers ahimbisibwe Mutwali B Taata Lukoma Sakamiti
mukulu Sulai Saka ne Sulai bivumu naye ekibinja ky'ensoose ekyo gino emizannyo gy'okuddusa eggi ku kijiiko mukole practice awaka ebyo musobola okuvuganya omukulu Muhammad Bukenya Muhammad Bukenya ebyo ebyangu bikuddusa eggi ku kijiiko ebyo mweteeketeeke si bizibu nnyo osobola okubizannya naye kekibaamu amazzi kati amazzi abantu bakabangaako okusaana amazzi is all about keeping gas yes nojja n'omira n'ogaddusa ku center ogwo muguleko ojja kwabika akalulwe n'amawugwe ayayina okulaba ng'opasuse mbirekere ffe ebirimu ennyo physical so amazzi mugaleke ebaasa nayo ffe twetwalirize fiizi z'abaana zonna taamujja zibalidde zijja kwolulunaku mukama waffe omukulu Sir Ahmed Lubowa ku mulundi guli customer care wali yazanya n'ensobeddwa yatukuba ggoolo oba oli awo amatobuta eyabaleetera okuwangulamu aba customer care ku mulundi guno agenda kugabibwa mu ngeri ki naye agenda kubaako sayidi gyagwa oba agenda kuba mu makati nga ye referee guno ye ng'omuntu adda ayagala okwetabamu naye kijja tuleetera enkaayana wakati w'enjuyi zombi twagala abeere mu kugabira birabo baana be nakola motivational speeches ez'enjawulo nakola facilitation notwawardinga n'ebirala olunaku olwo naye tumuleke ate anaazanyira sayidi ki gyayagala gye tunaamugaba kale tewali buzibu thank you so much guys okubeera nga mukyaliko. My name is Mortidan Kawesa mwebale nnyo okubeera nga mulaba firimu za Aromatic Entertainment zonna firimu empya eya VIP yes abantu bagirabyeko ku Bulango ku LM channel manyiddwa nga LM Aromatic ebadde gyekola firimu naye naffe twatidde aba company VIP bw'anaagisubwa wenenyanga wekka bukya tuzaalibwa tubadde tunakola firimu nnungi nga VIP tebangawo location okwambala abazannyi articulation audibility buli kimu ekyamazima twewaddeyo physicality twewaddeyo ne tukola movie eri ku channel bagiyita LM channel bagiyita LM ate na subscribinga obeere ng'olaba movie eyo ne movie za Aromatic endala nnyingi ate era tweyongere okusubscribinga ku channel emanyiddwa nga Trust Films mwebale ddala abasubscribe eno channel Morris Jordan's K Media ne channel bagiyita Conrad Movies Uganda Conrad Movies Uganda series otanalaba gendayo eyo yange particularly eno ya mukulu ono kati ate kazaala byonna taata waffe Trust Aromatic Entertainment LM Films Stasha Movies kati ezo ze zizaala zino so n'olwekyo genda bwegenda mu YouTube yo teekamu Conrad Movies Uganda olabe movies zonna series ennungi subscribe like comment and share ne neighbor akimanyi nti waliyo Conrad Movies kitegedde mwana wa mama so thank you so much olunaku lwaliyo mbadde n'omukulu yiga Conrad Peter akatalekeka mukama wange bobo kayina akatalekeka omuwagizi we walirize this time otambuleko n'abaana bo n'omukyala obaleete out abazze okulaba ku talent eri out of the screen kubanga bamanyi nti biri bye tusobola byokka tubalage nti bino twabyeresa bweresa olw'okwewala ebintu ng'amalogo n'abalala okufuna we beenyiga naye ng'oba oli awo eggwanga ate twandisitudde nnyo mu mupiira mu kigwo n'ebirala so bwerekereza ne tutwalako sayidi eno naye mujje mulaba obulungi obutulimu neebaza omukulu okunkyaza ku mukutu guno era nga nkubira abantu mwenna omulanga okwongera okusubscribinga tokoma kusubscribinga koona ne ku kade ofunenga notifications buli budde kiba tekikyakwetaagisa kunoonya videos abaataddeyo akade kali kajjanga kuba kakulaga nti asuddeyo kino na kino na kino channel zaffe zonna subscribingeko yange bagita Conrad Movies Uganda Aromatic Entertainment Trust Films Stasha LM zonna channel muziwe obwesige mbebaziza nnyo ababaddeko Katonda omulungi nsaba abampeera omukisa abankuumire ate emboozi eno gye tukoze
benyumidde newe tukoze obubi tusaba mutusaasire ng'abatonde tuyinza kubulwako kamogo. Amin. Tukoledde ku Matendo restaurant nga bwe twabagambye tuli ku Salama Road wano. Gwayagala okubeera nga bakolera ka delivery akamera akalungi kachaya akalungi akajuice akalungi bwe kati ojja tukubirako ku namba y'essimu 0700 860 390 0700 bajja kuleetera akamera akalungi buli kimu ne kajuice. Thank you so much until we meet next time. Tusinkane ku kisaawe ngendo bagamba sabo kana kagambo tulina okasembyayo. Yes sir. Ssaabasajja Kabaka awangale.